competition zetulimu eza Americans Got Talent omuwanguzi azitwala wangula $1 million eya $. Sengozi wangula ozitemera teme otya bije bijo chuka mujabira bakubaso yogera ntema yange namwe kenyini banamawulire ensasula ejja chuka kuba atumize bana ne staba wawali nebe mpangudde tulira wamu so kirine tikolo ngojeko kubanti omuwanguzi atwaleze sente nabiri nti bali be balonda omuntu agenda kumusibeko muna Uganda ayinza bakolera ki okulaba nga mutuka ku level eddako ebyaddala bali abasajja ngeri gye basetting ekigundi kyabwe ekintu kyabwe banna Uganda tetubabanja kibakola kimala baba bapostinganga nti bali basobola okuwa platform enene nobeera ku gundi ashagedde kati wabera ku stage eri sigamba nti buli yagenze kukola ki ajja kuwangula naye abana Uganda baddira performances zaffe ne batandika okuzipromotinga mu nsi yaffe okitegeera nti eri n'obovaayo nga towangudde still osobola okufuna business oba emirimu ewaka n'okola okitegeedde so kati omuna Uganda tewali kyayinza kwongerako okujjako era okusigala nga pushinga omwana oyo oba nga postinzi ng'omwana kyaba akoze osobola okikwata n'akyongerayo oba n'akyogera gye nekituuka gye kirina okukola yeah. So do you think into 6-9 year bakira pasi yokugenda mu competition zezo 6-9 yakola kyamaanyi okubanga naffe tweyongerako naye nga naffe tubadde tujja tukola nnyo kuba bana abasajja okutwala bakebera social media zo na biki byokola kati kwe basinziira ne bakuweereza message ne bakuinvitinga naye nga ffe ekintu kye twakoze twasobodde okwogerera groups mu Uganda zonna ne tuzogerera nti kuba bambuza ekibuuzo nti olwaki banna Uganda oba olwaki groups amazina nyingi mu Uganda engezaako banyonyola ne bagamba abaana ba homeless ba ghetto ba street ba orphan so ewaffe mu Uganda mwe mulaba nga amazina gokka ne talents ezenjawulo gye ziri n'abo mupiira bangi za academies nti era tuffe tukozesa ebitono byaffe okusobola okubeerawo okitegeera ne bagamba be tutamanyi nga bakola ebirungi tusobola bafuna tutya ne tubagamba nti singa kibaayo ne mutukolera ekintu nga kiringa addition nti nga omuntu asobola okujja mu America kuba kati atasobola bawandikira ne mumuddamu talina numbers mwete mwaziteekayo temumukubira naye singa mukiteekawo nga additions ne mugamba nti omwaka bwe season ejja tugenda mu season 20 tukowoola buli dansa asobola kuba si byamazina byokka waliyo ba comedian abali omuliro ba MC bwe buzibu bwabwe nti ekintu kyabwe bakigatta kati osobola okusanga nga waliwo omuntu nga ye wa azanyisa mbwa na wangulo wa mazina kitegeera so ne bagamba singa muterawo additions nti nga buli group yonna eri mu nsi yonna ng'esobola okufuna advantage nejja ne registeringa ne banga musobola gikolako follow up you never know musobola giddamu ne mukola ki naye ate mmwe mwenoonyeza era bwe twakibasaba bakiwulira era bugenda essaawa eno ku social media zaabwe bataddeyo posts nga bagamba buli ayagala okwetaba mu Americans Got Talent additions zigenda tandika osobola registeringa shegeera era abadde bakikozesezza bifaananyi by'abaana bano kulaga mbu ffe twakituteyo kola ki so kati buli muna Uganda asobola okubanga anayafuna chance nga jagenda mu Americans Got Talent era posti yaabwe bamaze ogiteekayo ku page yaabwe since group tuina nyingi wano naddala togere ku side y'amazina tulinawo bamapackage tulinawo emblomo tusuubira nti okubanga olinako abamu ku abo b'okwatako nabo babikujoli nze ekikola kyange eky'amaanyi nyinza obutafuna access genda kubanyonyola bali bye beetaaga oba biba traininga kuba bino bye tukolamu ebituuka eri bikyukamu okitegeera tosobola okukola best performance yo kuba ekisokera ddala bali be bakuwa oluyimba lwolina okukola lwa nsonga bati ekigambo kye bayita copyright
era baddira omuyimbi oba Chris Brown bamugamba n'oluyimba lwo tugenda dukozesa bwetu ne bwetu tibakkiriza nga batuula nga bakola contract ye nabo sente ezivaayo bazigabana kitegedde tebamalaga kusa luyimba so kati basobola okuweereza oluyimba gwe lukulema okukolerako kitegedde nenze omuntu yenna anajja gyendi ng'ayagala okuneebuuzaako biba biti eri ng'otuuse eri kuba eri bulamu bulala okitegera naddala additions zino nga mwakatuuka mukola lihaaso ne babeera nga baziddamu naku mwezi training emirundi 2 oba 3 nenga mutraininga buli lunaku naye mukikola perfect nekyamukola ki muddamu batyali ku stage yaabwe kuba batya okuswazibwa kyova olaba nti ebintu ebya acrobatics ennyo babijjawo era ekintu okikola nobeera perfection mu kyo kiddiŋŋana ne bagamba kati ono atuuse waliwo omuntu atuuka n'agenda nga bamulonda ne bamusasulira buli kimu n'atuuka eri n'akola n'agwa rehearsal ne bamuzaayo nga tagenze na ku stage. Okay, pensa ndoza tugenda funa ebibuuzo bibiri olw'embeera y'obudde ebibuuzo 3 byokka loni njagala ekibuuzo kimu okuva gy'oli n'omulala kimu n'ekyange kimu era ekyange kansibuuza nze moderator sirika ekibuuzo kyange nzaasooka okusoma kw'abaana bano kuli kutya nga buli kaseera babeera ku nnyonyi babeera mu training okusoma kwabwe kuyimiridde kutya training tebakosa nga basoma babanyuka baba ku ssomero bavaayo ssaawa 11 batraininga okuva ku ssaawa 12 paka ssaawa 1 nebagenda ne bakolawo omwaka waabwe ne balya ne beebaka just nti challenge twafunyemu twatuukidde okutambulira badde biseera bya bibuuzo nayo baliwo boogenda mu America nga bamayina ng'otwala bamayina bano balina ebintu byebakusaba baluwa y'essomero essomero likukkiriza kuba bamateeka nnyo so kati bwogendera okutuuka okutambula n'essomero liba likikola ki likimanyi era bagenda kukola ebibuuzo byabwe mu holiday eno yennyini bikyejja Big Eye yalwana nnyo ne connection. Tetumanyi connection zo gyozijje n'engeri gy'otubyemu. Muno Uganda zene gurupu ye nga badansa ayagala kweyambako kya connection. Then ekyokubiri n'emipiira girimu corruption. Bwemutuuse muli bamativu n'abakulu bali muli bamativu ne bajjaaji tusookere ku kya connection. Connection omuntu wajja n'akubuuza connection ng'ogiyina oba ng'osobola okukola ki tewali connection esinga ngaeyo gye nagambye batuteereyo additions batuteereyo wewa abannayuganda basobola oba badansa ab'enjawulo basobola okweregistaringira ekitegeera eyo connection esooka ekitegedde so kati ekirala ebeera nga weebuuza ku muntu nti gwe ogenzeko wano osingawo experience kibeera kitya okitegeera omuntu abazze gy'oli okwebuuzaako tosobola kugaana kukola ki kuba naffe twagendako ewa Eddie Kenzo ne tumwebuuzaako ne tugamba ekintu kimu ebintu bingi byatugamba naye ekintu kyasembayo kukoonako essira yagamba muyina okukola